Okomulabi wa Next Edition TV inyongera okwebazaako mu Uganda yonna gy'oli nekyogera maaso n'okubanga osubscribingidde nkujjukiza okukomentinga okusharinga n'okutegeeza banyinaffe abalala bonna nti guno gwe mukutu gubasande okubanga bategeererako ensonga ezifa munda mu ggwanga erya Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu. Awo mwanjuza Tom Teste simulala nze muzukulu wa Chaddo Frank Asirie, of course ali ku kamera bamuyita Marvin Paul. Program bayita Sekanyo lya Extra the Undercover Next Edition TV gwe mukutu. Ensonga nyingi ziri munda mu ggwanga erya Uganda gwe Uganda agenda maaso n'okubanga ongoberera wabula nga sigenda kuluyisaawo. Anjagala kutwala butereevu ku mukutu ogwa TikTok, omukutu ogufuusa ensonga ogumerukawo ko buli lunaku oguleetawo ensonga buli lunaku era nga wogenda maaso n'okubanga ogoberera emboozi eno waliwo ensonga yagenze maaso n'okubanga emerukawo etandise okwogeza bannayuganda obwama okwawukanako ne ku Uganda Airlines gye buvuddeko abaana gye bagenda maaso n'okubanga basitukiramu n'egugumula abanene mu gavumenti n'abamu ku abo bagenda maaso n'okubanga baddukanya ekisaawe ky'ennyonyi. Wetuukira olunaku olwenga Uganda ensonga eriwo yeya NSSF. NSSF efuuse ensonga oluvannyuma lw'abakulu okuvako ne bategeeza nti abaana bankuba kyeyo sente zaabwe ze bagenda maaso n'okubanga ate bakolera ku kyombo ky'omuwalabu zigenda kubanga ziyitiranga direct butereevu mu NSSF. Abantu kye bagenda maaso n'okubanga bawakanya naddala abaana bankuba kyeyo nga bagamba nti kano kandi baakakodyo aka gavumenti y'eggwanga Uganda okubanga keyagala okubanga eyitamu okulabika ng'ebanafuya n'okubabbira essente zaabwe. Jukira nti Uganda nze nkunyonyola enfunda eziwera nti banno Kadama oba abaana abankuba kibi bamu kwabo essente oba abamu kwabo kwegamba abasinga okubanga basasula omusolo omungi era nga ettundutundu ly'abaana bano abagenda maaso n'okuwangalira emitala w'amayanja bakola kinene nnyo nnyini ddala mukumu ku budget egenda maaso n'okubanga eddukanya ensi Uganda. Era nze nkikugamba enfunda eziwera okusinziira ku Ministry of Labour yavayoko netegeeza negamba nti bannayuganda bamaids abagenda ku kyombo ky'omuwalabu 5 buli lunaku kusa ku report gye nasemba okubanga nfuna abaana 5 be bafuluma okugenda emitala w'amayanja. Wano editor wange ojja kunnyamba okantemere mu bulungi nnyo abantu baffe bagende maaso n'okubanga bategeera ku analysis afaananako bw'ati. Bannayuganda 5,000 be bagenda maaso n'okubanga bafuluma eggwanga buli lunaku okugenda ku kyombo ky'omuwalabu. Bwe twogera ku baana 5,000 twogera ku abo abayitira mu bitabo era abasobola okubanga balondoolebwa gavumenti y'eggwanga Uganda. Tetubaze ku bano betuyita kwegamba abakukusibwa oba abayita mu kitwandisa human trafficking abo tetunuulidde ku bannayuganda abagenda mu nsi za Europe. Wano njagala owulirize bulungi, tetutunuulidde abo, tutunuulidde bannayuganda abagenda maaso n'okulumba ku kyombo ky'omuwalabu 5,000. Abo 5,000 bagenda maaso n'okubanga bawa omusolo mu mbeera yonna awatali kugwebalama. Kati ku mulundi guno NSSF egamba nti bagenda kusalanga ssente zino oba bagenda kuweereza nga ssente zino nga ziyitira mu NSSF olwo gavumenti y'eggwanga Uganda ebenga ebateekerateekera n'okuba bagitingira ku ngeri y'okukozesaamu kaakasente kaabwe. Bankuba kyekintu kye bagenda maaso n'okubanga bawakanyanga bagamba kanono kandi baakabaate oba kandi baakakodyo ak'okuyitamu okubanga bagenda maaso n'okubanga ate ssente zaabwe kwegamba zibafiirisibwa. Jukira nti kino ekibiina kya NSSF ekitongole kya NSSF gwe Uganda agenda maaso n'okubanga ongoberera kiri wansi we gavumenti oba wa gavumenti ekulembera ensi Uganda era nga Uganda gwagenda maaso n'okubanga ongoberera kyetabibwamuko okusingira ddala abakozi ba gavumenti, abakozi abakolera ebitongole bya gavumenti era nga kino zimu ku kasiimo kaabwe singa bagenda maaso n'okubanga bawummuzibwa kino kye kivunaanyizibwa ku kasiimo k'abakozi ba gavumenti. Kati okusinza ku bakadama bagamba nti bano tebabeerangako bakozi ba gavumenti kubanga tebabeerangako na appointment letters ezibaweebwa nga ziva mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ekirala nti bano n'okufuna emirimu gino bateekamu because baba livinga eggwanga Uganda, they invest in okugenda eyo bafuna passport, bakola kye twandiyise medical check-up, bafuna kimanya kye twandiyise yellow book, bakola registrations, bakola ebintu bingi nnyo Interpol n'ebirala bingi nnyo nga bagenda maaso n'okubanga bava mu companies zino ezigenda maaso n'okubanga zibatwala. And not only that, these companies also bawa omusolo mu gavumenti eno. Kakati ku mulundi guno bano bakadama bagamba nti kano kandi baakakodyo aka gavumenti keeyisemu okwagala okuba nafunya n'okuba bakuko ssente zaabwe. Uganda nze nkunyonyola enfunda eziwera nti mu kaseera nga mpawo kugamba mpawo kaaga nga twakavaawo batubadde mu kyetwandise financial recovery mu kiseera nga COVID-19 kyajja agende maaso n'okubanga atugoya. Tubadde tukyali mu kugezaako obanga tulikavaringa mu biwundu ebyatukubibwamuko COVID-19 ate World Bank avuddeko netegeeza nga bwe tagenda kuddamu kuwa ssente
munnayuganda n'omu oba gavumenti ya kuno ng'entabwe eva ku tteeka ly'omukulembeze w'eggwanga lyagenda mu maaso n'okuba nga asayininga gwe munnayuganda ngoberera erikugira abali b'ebisiyaga jjukira nti munnayuganda amawanga agasoba mu 6 wano mu Afirika ge gaavayoko ne gategeeza nti tetugenda latha sinagisijaga mu Afrika wabula mu nsi yonna sofa ge gaavayoko ne gayisa amateeka amakakkali agasinga ne ku ggwanga Uganda n'ekisinga okweraliikiriza n'okwewuniikiriza ensi Uganda kwe kubanga ate World Bank eteeka ekkakkali yatadde ku nsi Uganda ekintu ekyansa okukubibwamu tokyenda nti wandibawuka akabaata akaloba n'ensonga endala eri emabega wabiri wabula eyo si ensonga endeese okusinza ku World Bank sente zayo zibadde zigenda maaso n'okuba nga ate ziweebwa oba nga ziwoolebwa ensi Uganda zibadde zikola kitwandise 40% ku bajeti y'eggwanga Uganda kitegeeza nti World Bank weetali tusigazza ebitundu 60% ng'ate oba oyaga toyagala tulina okubeerawo nga tufunye 40% okukola kitwandisa 100% of the budget of Uganda kakati singa President Museveni abataddiriza ku tteeka lino ekiba kisigalidde kwe kunoonya all means ezisobola okujuliza ebitundutundu 40 ebitundutundu 40 byebitya bye bino gavumenti byetandise okuba ng'eyitamu okunoonya engeri gy'ekamamu n'okudwiriza n'okuvumbika kwegamba nkiyita n'okufeffetta buli kamu akasoboka okulabika nga Uganda eyimirirawo nga awatali gye twandise World Bank kino nno munnayuganda oyinza okuba ng'okaabisa kajanja era mu mavinipo wano njagala abantu era badde mbakategeere bulungi nnyo gweoyinza okuba ng'obadde okyakaabisa kajanja naye we tudda wayinza okubeera wakambwe ennyo n'okusinga gwe Kadama mu kaseera kano atandise okukaaba nti NSSF etandise okuyingira mu ssente zo reason being nti olwatutandikidde ku bakadama gwe munnayuganda agenda mu maaso n'okuba ng'ongoberera naye bakadama ssente zonna oba n'omusolo gwe bawa guyinza okuba nga tegukola wadde guyinza okuba nga tegukola wadde kimu kyakubiri ku 40% eya World Bank gyebadde egenda mu maaso n'okuba ng'ekola ku bajeti y'eggwanga Uganda kitegeeza gavumenti byekyalina okukwatako n'okunyiga n'okunyuunyuuta bye bikyali ebingi ennyo singa World Bank eremezaamu nti tegenda kutuwa ssente okujjuliza gye twandise 40%. Sekanyura extra the undercover program gyogenda mu maaso n'okuba ng'ogoberera omukutu baguyita Next Edition TV mukwano gwange ali ku kamera meta Mavinipo nga naatera okwerekereza gwe munnayuganda enduulu emiranga bangi nnyo bannayuganda bakyagenda mu maaso n'okuba nga bakaaba naddala bankuba kyo nga bagamba nti olwedde ebbanga lyonna eribaddewo bakadama badde be bakyasinze njagala okuwulirize bulungi era Mavinika nakojja kunnyamba okatememu mu nsi yonna ku bannayuganda oba ku bantu abasinga okuba ekyeyo ku nsi z'abawalabu on world record mulimu tulinamu abafilipino tulinamu ababangaladesh tulinamu abazimbabwe tulinamu abanakenya tulinamu abatz n'ensi endala Uganda yemu ku nsi ezikyasinze okuba nga zifuna ssente ez'ewansi ennyo ku bakadama naye era njagala owulirize ne wano again Ugandans bali abasajja b'abawalabu oba n'abakyala b'abawalabu bakimanyire dda nti Ugandans bemu ku abo bakyasinze okukola ennyo compared ku bava mu Ethiopia abava e Zimbabwe abava e Cameroon n'abava mu mawanga amalala bamanyi nga bannayuganda bakyasinze okubeera abakozi naye ate kyannaku nti be bakyasinze okufuna ssente entono again bannayuganda be bakyasinze okubeera n'abakozi mu nsi z'abawalabu abasinga okuba nga bakutulugunyizibwa n'okutuusibwako ebikolwa ebyettima nga mpawo omuntu n'omu avayo kukuba nduulu compared ku gali amawanga amalala nti singa omwana w'e Zimbabwe oba mu Bangladesh oba mu Filipino oba mu Ethiopia yeekubira enduulu bakama baabwe ne ofiisi zaabwe zakitingirawo positively awatali kulya ddakiika n'emu compared eri munnayuganda awangaalira ebuwalabu kino nno kireeseewo enkizo n'ebigambo okutandika okulowooza nti kino nno kyandibaamu omukono omulala nga ssente oba oli awo bannayuganda ze bafuna zitemebwako ate ne zibaako ekkuba eddaali ezikwata olwo ezanjulibwa eri omukozi ne zibeera ndala but again nti emitwalo 9 bwaziweereza wano okutuuka mu ggwanga erya Uganda ate era nazo ne bazikekejjulako omusolo again ne kitakoma ne NSSF ne kugamba nti the small you get ate naye yina okuba nga eddamu egikekejjuleko kaakasente akatono kitegeeza bw'obanga obadde oweereza emitwalo 9 ne watuuka 8 oba 75 bwe ziyitiramu NSSF you like it or not ogenda kusigala ng'ate ofuna kumpi emitwalo 5 nze kyendowooza n'okusinza ku batunulizi b'ensonga zino bagamba nti gavumenti ya kuno kyeyandibadde esooka okulowooza y'engeri y'okulongoosaamu omulimu guno ogw'abakadama okusobola okuimprovinga in their salaries
engeri gye bafunamuko ssente zaabwe n'okubanga nabo bafuna akasente ak'enkizo nti omwana bwana bafuna 2M at least emisoso gyonna ne giyitamu wano n'atuusa kamu kitundu at least awo complaininga n'okkuba endulu kwandibadde kutono naye okusigala nga mukyatambulira ku mitwalo 9 but again emisoso ne gibeera bwe kityo nga ate yasinga okutulugunyizibwa n'obutafiibwako ng'otukyalaba amateeka agakyajja wano ng'omwana azze bamusaze bamugjemuko ebintu eby'omunda simanya nsigo bikoze bitya nga mpawo yadde mbaka wa parliament yadde speaker yadde muntu yenna yevaayo yakuba endulu wadde okulongoosa omulimu gwabwe kino kiyinza okubeera ate oba oliawo ekintu ekikyamu ennyo kusaba okusubscribinga okusharinga okukomentinga Next Edition TV tukyagenda maaso n'okwetegereza n'okulondola ensonga zino abakulu mu NSSF ensonga eno bagyogera buhoki oba bakyagenda maaso n'okubanga bagitunulamu yo bw'eba eyise egenda kutambula etya kinaakola oba tekiikole yenze Frank Asirye AKMC Mayor Next Edition TV subscribinga sharinga commentinga mbadde ne Mavini po ku kamera ndi Mmengo wensinziro kubanga nkuweereza ekibuga ekikulu Kampala eggwanga Uganda.